Weewaawo obadde okimanyi nti emisambwa gyonoona nnyo ebyobugagga by'abantu? Oba obadde okimanyi nti abantu abali mu nsi muno boonoonebwa nnyo ebyabwe oba okufiirizibwako ebyabwe naye nga ekibyonoona kiri mu nsi y'emyoyo? Era obadde okimanyi nti abantu obutagendera ku nsi ya myoyo kibazaalidde nnyo akabasa? Ensi y'emyoyo ntegeeza ki? Nti omuntu mu nsi obutamanya nti ayina ekimutambulirako, ayina ekimuliko, ayina kye yandibadde atereeza. Obadde okimanyi nti abantu abasinga bakuze batyo era abantu abasinga tebamanyi nti n'empewo zitereezebwa olw'obukuliro wakati waabwe nga bakula n'abazadde. Obadde okimanyi nti abantu abasinga waliwo ebintu bye balabye obukulu naye nga tebaabisuubira. Era obadde okimanyi nti abantu abasinga batambudde lwakumala kukosebwa, okugeza omusajja oba omukazi yali akola nnyo, yalina ofiises ze yakolangamu, oluusi yali musuubuzi ow'amaanyi, naye ng'olwaleero okitegedde obwavu bufuuse obwavu, emirimu baamugoba, zirooni zaamulimu okusasula, okitegedde, olwaleero ng'asabiriza. Era abasinga obungi bagenze mu nsi ya Lubaale okutereeza Lubaale olw'okumala okukosebwa, okitegedde. Naye okimanyi nti abantu abasinga mu nsi bagiyise muwawa ate nga n'abamu bakyagirimu era nga tebasobola kukkiriza nti Lubaale asobola okusiraanya omuntu. Kyokka abantu abasinga basiraanyizibwa ebika by'empewo eby'enjawulo. Abalongo basobola okuba be bakwesimbyemu wakati mu kutaataaganya pulaani zo. Amayembe gasobola okuba nga ge gakusumbuwa wakati mu kutaataaganya pulaani zo, emirimu gy'oba enfunayo. Kyokka gusobola okuba omuzimu oluusi ng'erinnya lye baakutuuma lirina eyali nnyiniryo, oluusi jjajjammwe nga yafa. Kyokka n'otamanya nti omuntu gwe babbudde alina kweyisa atya. Okitegedde? N'olwekyo waliwo ebintu ebisinga obungi abantu b'ensi nga tulina okwekkakkanya ne tubaako ebintu bye tuzuula. Ewatali ekyo abantu abasinga bagenda kwavuwala nga tulaba. Ate bwe kituuka ku baana abali e Bulaaya, ate abo bayisiddwa bubi nnyo, kubanga abamu abali e Bulaaya lwe bategedde nti baliko empewo naye nga mu kugenda abamu baali tebamanyi. Weewaawo abamu bagenda okubuuka, abamu twogera nabo oluusi yamanya alina ne kye yaleka akozeeko. Naye ate ennamba esinga obungi bwe yafuna bamukwatirako okugenda ebweru ku kyeyo, oluusi mu kiyumba ewaka yali talina kyamanyi, yali yakafumbirwawo omusajja n'anoba n'akolayo awo akawooteri biki, oba n'aweerezaako omulimu bwe guti ne bwe guti, n'afuna abamupangirako okugenda ebweru n'agenda. Naye nga wakati we yabeerera e Uganda, kati njogerako mu abali e Bulaaya, wakati wabeerera e Uganda nga akasente k'okulyako ba 2,000 bamuki, omusajja ajja nakwana, bw'oba musajja ng'okyali muvubuka muto, kati oyinza nakusuubira nti ebintu bino bye boogerayogerako ebya Lubaale bikulu era bisobola okwekiika omuntu ensi n'emulema. Kati ebintu ebisinga abamu mubirabidde Bulaaya ng'emisambwa gisituse. Omanyi Lubaale omu naddala abaana b'aba yalonda bw'abuuka ensi ye n'agenda mu ndala, ebiseera ebisinga Lubaale atera okumulwanyisa. Okitegedde? Atera okumulwanyisa era abamu Lubaale okusinga mumutegeeredde nnyo e Bulaaya, kubanga bwe kituuka ku ng'oli ku mawanga mu nsi etaliiyo, Lubaale ate asituka nnyo ate n'akweyoleka nnyo ate ng'oluusi tolina bugezi bumutereeza kubanga obeera wala. Okitegedde? Kati abaana bali e Bulaaya basitula nnyo empewo era kizibu abaana okugenda e Bulaaya empewo ne zitasituka. Zisituka waakiri zikuttirayo.
naye abantu abasinga mwegendereze, abantu abasinga basomyeko, abantu abasinga ng'olina ka ofiisi k'okolamu oluusi ka banka, oli akawutanti, omulimu gwonna gw'oliko otunda dduuka, mwegendereze mmwe abayimiridde obutagwa mwekkaanye. Emirimu gifudde egy'abantu, emikisa gyonoonese, emikwano gifudde, emitego gya ssente, pulaani za ssente bifudde. Kati nga ne bw'okola amagezi gatya pulaani tezikyakuweereza, tezikyakola, amakubo gonna masibe. Kyokka eky'omukisa omubi, abantu kyaki zibatutte nnyo ate ng'era zikyabatwala, kiky'omukisa omubi. Okitegedde? Olw'obukuliro oba obuzaaliranwa bwaffe kisinzira baakukuza batya, baakukuliza mu ki? Wamwe wabula nga waaliwo ensonga z'empewo nga n'ekiggwa weekiri, omwana ajja kukula ng'akirinako idea. Ewaka wanaaba nga tewali wadde ekyali kibaddewo, wabeerawo emmisa, bafaaza bajja ne basabirawo emmisa, oba bakristaayo oba baki, batugambe muli basiraamu omwo buli mukolo ogubaawo wabaawo bintu bya kusaala bikyewo ebityo. Kati oyo omusajja ajja kukula nga tomunenya. Oluusi wakati yalaba nnaku abazadde baamuweerera, yasanga okusomozebwa kutono, kati alina akalimu waakola. Kyekisinga okunsesa, abantu abasinga bonna abagudde nga tulaba balina obulimulimu bwe babadde bakola, era nga bamu babaddeko ne ku busente, naye nga balina ebintu bye balaba ku mitwe nga beebase, naye nga tebabiwa budde era nga tebabifaako. Mwattu nga balowooza byakusaaga, mwattu nga balowooza nti oli ajja kgenda ku muzikiti asaalire ebintu byalaba biwone oba bimuveeko oba birekerawo omulooza. Oli n'aba n'okusuubira nti ajja kukeera agende mu kyaki afukamirako ole Katonda ebimuliko bitte ku gali, kubanga mbu ebyo bikuloosa oba tobitegeera. Abasiraamu babiyita swayitaani, ate ndowooza abalala bagamba myoyo mibi. Kakati oba olina okwegendereza ensonga eyo. Akati twagala tuwulirize obubaka bw'omukyalo ono. Omukyalo ono alina obubaka. Obubaka bwe tugenda bufunamu ekyokuyiga, lwakuba ayogera mpola. Mu kwogera empola naffe tusazeewo tugenda muddamu kano kokka akatundu, obubaka bwe tutugenda buddamu obulala. Omukyalo ono yeddira mmamba era nga bajjajja be baseeseyi, ate ng'omuzzukulu ono mucwezi, okitegedde, naye nga yeddira mmamba era nga baava Ssese. Kakati njagala tuwulirize obubaka bwe, lwakuba ayogera mpola. Obubaka bwe obulala sijja kubuddamu, era n'aboogera empola tetubaddamu kubanga tuba twagala ddoboozi lya mwanguka. Abantu aboogera ennyo mu zi audio wano bo babbulu, abantu aboogera ng'abasisira obusisizi. Katukuyambe tukuddemu eno yokka gy'obuuzizza ekwatagana ku bintu by'okwonoonera ebibyo. Audio endala ojja zeeriira. Akati katuwulirize. Omwana wange yeebase waggulu ku buliri. Omwana wange ssaawa zino wa myaka 8 naye namulootedde omwana wa mwaka gumu kitundu. Akati omukyalo ono agamba nti yabadde waka ng'alongoosa emmeeza, kitanda, biki nga bw'omanyi okulongoosa awaka. Omukyalo ono agamba nti awaka alinawo omwana mukulukulu, omwana we, naye ku nno ndowooza yaloose muto ddala. Katwagala tuwulire omwana ono gw'azaala, tugambe wa myaka ng'ebiri oba esatu, naye agamba nti mu kiro tuyalabye wa mwaka nga gumu n'ekitundu. Naye omukyalo yabadde alongoosa mmeeza, kitanda, biki,
ng'era omuntu bw'alongoosa awaka katwagala tulabe ekirooto ky'omukyalo ne kiggukira kirimu makulu ki okitegedde kale weyongereyo mu maaso naye nga yabadde asobola okwogera kati nabadde nkyalongoosa kwe kutunula waggulu ndaba oba yeebise bulungi kuba yabadde tali mu ngoye ng'ali bwereere nagenza okuzza amaaso waggulu ng'ali mu kitaba ky'omusulu ng'afuse ne mukwata ne mukyusa ne muzza ewaka kati bwe namusitudde ne muzza ewaka ne mulaba nga nzikirira mukyalo n'agamba nti omwana oyo omwana we ewaka alina emyaka nga 2 naye mu kirooto yalabye wa mwaka nga 1.5 era ng'asobola bulungi okwogera wabula omukyalo n'agamba nti yamulabye ng'ali mu kitaba ndooza ky'omusulo ng'afusse nnyo wabula omukyala agambye nti omwana yatandise mumusekerera busekerezi katwagala tulabe mwana kyona ajjira mwana we nze saabifuddeko n'endowooza oba aloota bino abaana bye baloota n'amwenyeza mu tulu naye nga wansi w'ekitanda nataddemu eddagala ekkalu liri mu mazzi nga njagala munaazaako naye eddagala liwombuuza kyamudde kika kinakisinga kugamba kuba saabitegedde ebbaafu eyo ngikwata n'egituuza ku buliri n'omwana kyava azuukuka n'atuula ku buliri ng'ali bwereere omukyalo n'agamba nti oluvannyuma lw'omwana okufuka omusulo ku buliri omukyalo ono yafunye eddagala lyabadde ekkalu ndooza n'aliyenga mu bbaafu ndowooza oba ngeri yakulongoosa mwana ono oba kumunaaza bbaafu eyo n'agireeta ku buliri ndowooza ow'omwana kyonna kyekiri naye nga ebbaafu yadde yaddagala n'agireeta ku buliri twagala tunoonya amakulu agali mu kirooto muno nabadde oba ntunudde walagenza okuzza amaaso ku mwana ng'ekitundu ky'essuuka akikubye mu ddagala ng'atandise akudde awo watobeza ali kunuuna bino bye tukola nga tukyali bato ng'oli engoye zirimu amazzi omukyalo n'agamba nti wakati mu kuteekawo ebbaafu y'amazzi nga galimu eddagala ng'ataddemu n'engoye ndooza ng'azinnyise omwana zaafukidde kyalo n'agamba nti yagenza okulaba ng'omwana akutte engoye ziri zannyise ng'omwana ali mu kuzoonoona ate nga ali mu kuzinuuna ne mugamba naye bannange eddota naye omwana ng'oyo namuli naye nga muyita ddota ne mugamba naye ddota amazzi ge nkuteereddewo okunaazaamu eddagala lengerawo byonoonye ne mugamba naye gwe buli kimu ekyanga oyonoona kyonoone nteekawo bizinesi ozoonoona neetereza obuliri wange nabwo obwonoona bwonoonye buli kwe gamba buli ekyange kyonna kyonna okikyeseemu kyonoonye kati ago ge makulu obwedda ge twagala okufuna mu bubaka bw'ono omukyala kati ddala yabadde aloota mwana wa waka oyo yabadde aloota mulongo oyo mulongo kizza okitegedde oyo mulongo kizza kati bw'omala okufuna obubaka ng'obwo abaffe era olinda bakuyimbirire nti weezuule era olinda bagambye nti tambula ku musawo oba tabaala era olinda bagambye nti lubaala akuluma ng'ate weerootedde Luganda abantu mwagala baweeka buweesi kakati obubaka amakulu gaawe ge tubadde twagala nze ndaba nga tugafunye katuddemu tuwulire akatundu ako akayise kubanga agambye nti asanze omwana ali mu kwonoona amazzi gamuteereddemu munaazaamu eddagala ng'alina ku bigoye abinuuna n'agamba ku buli kimu amazzi ge ntaddemu ono gwonoona bwonoonyi mwana gwe bulijjo kyova oyonoona ebyange buli kyenkola n'okyonoona emirimu n'ogyonoona buli kyendowoozaako oyonoona kyonoone onoobeera nga oyonoona bwonoonyi byange na buli kyenkola emirimu gyange gyonna katuddemu akatundu ako ne mugamba naye bannange eddota naye omwana ng'oyo namuli
naye nga muyita ddota ne mugamba naye ddota amazzi genkuteereddewo okunaazaamu eddagala lengera w'obyonoonye ne mugamba naye gwe buli kimu ekyange oyonoona kyonoone nteekawo bizinesi ozoonoona neetereza obuliri bwange nabwo obwonoona bwonoonyi buli kweggamba buli ekyange kyonna kyonna okikiiseemu kyonoonye neetandika okujjukira n'endowooza byenzize enkola ng'omwana ono yakola yabyonoona ne mugamba ate ne taatawo kamulinda gye mugambeko kuba taatawo ye waanaaboggola ojja kutyamu otuuse mu bisazo nk'oyo okunyonoonera buli kimu ekyange kyenkola. Kakati ndowooza obubaka ndowooza bufuniddwa amakulu gaabwo. Kati ono ekimwononera ebibye Balongo, ate mu Balongo Mulongo Kizza. Naye kati ekibuuzo, bw'omala okuloota ekirooto ng'ekyo ekyogera Oluganda ki ekiddako? Era obeera olinda muntu kuweeka kuga nti tambula. Lwaki olinda ebirooto ng'ebyo kkula? Gwe tomanyi nti gy'okoma okuloota ebirooto ebingi n'emyaka gy'omala mu nsi ng'oloota bwe bunene bw'emisango era bwe buzibu bw'okutaggulula lubaale oyo. Obadde okimanyi nti ebirooto ze zimu ku mesegi bajjajjaffe ze batuma eri ffe buli olwawo nga toteeka mu nkola gifuuka emisango, lifuuka ebbanja, bufuuka obusibe, bufuuka obwavu. Okitegedde? Akatuntundu kuno omukyala mukawulidde bulungi. Endowooza oba aloota bino abaana bye baloota n'amwenyeza mu tulo naye nga wansi w'ekitanda naye nataddemu eddagala ekkalu lirimu mazzi nga njagala munaazaako naye eddagala ne wombuuza kyabadde kika kinakyo siyinza kukugamba kuba saabitegedde. Ebbaafu eyo yagikwata ne gituuza ku buliri n'omwana kyava azuukuka n'atuula ku buliri ng'ali bwereere. Nabadde oba ntunudde walagenza okuzza amaaso ku mwana ng'ekitundu ky'essuuka akikubye mu ddagala ng'atandise akudde awo watobezza ali kunuuna bino bye tukola nga tukyali bato ng'oli engoye zirimu amazzi. Ne mugamba naye bannange eddota naye omwana ng'oyo Namuli naye nga muyita ddota ne mugamba naye ddota amazzi genkuteereddewo okunaazaamu eddagala lengera w'obyonoonye ne mugamba naye gwe buli kimu ekyange oyonoona kyonoone nteekawo bizinesi ozoonoona neetereza obuliri bwange nabwo obwonoona bwonoonyi buli kweggamba buli ekyange kyonna kyonna okikiiseemu kyonoonye neetandika okujjukira n'endowooza byenzize enkola ng'omwana ono yakola yabyonoona ne mugamba ate ne taatawo kamulinda gye mugambeko kuba taatawo ye waanaaboggola ojja kutyamu otuuse mu bisazo nk'oyo okunyonoonera buli kimu ekyange kyenkola. Weewaawo kansuubire nti otegedde bulungi Omulongo Kizza. Gezaako okutambula otegeere butya bw'oyinza okumalamu ensonga za Kizza. Ate bwe twogera ku Kizza si Kizza just wabula bw'olaba nga Kizza y'ani, mugazi ki, ayita ne baani, yeekweseemu ki era lubaale ky'oyo. Naye nga Kizza yayonoona ebibyo byonna. Bw'oba ng'olina ebikulemye okutuukako oba mirimu gyonooneka oba biki oba bufumbo oba ki byonna ebibyo oba pulaani mitego gya ssente biki, Kizza ye mutume omwana ate nga musambwa mu lubaale we wammwe yenna Kizza yakulembeddemu nga ekyokulwanyisa. Okitegedde? Kansuubire nti otegedde bulungi. Nze ndaba teweetaaga kuweeka, ndaba noloota ekirooto ng'ekyo ekyogera Oluganda kikakata ku ggwe kandi kenneenoonye kanneezuule. Ate ye ensonga si nteni, si ke kantu kojja okukwatamu obukwasimbu otereere. Bw'olaba nga Kizza manya biwambu, bw'olaba nga Kizza manya lubaale yalimu kabaka.
si byangu kugamba nti kangende wali bankwase bubande kuba kibbo biki nedda bwolabanga Lubaale ali mu kizza manya nti kabaka Suwaddiirwa ate Lubaale ali mu kabaka biwanvu kwenoonya kwezuula kutabaala kwebakirira kitegedde ewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.